His Excellency abantu batuze bamanyi kati kano ge makanga national inuma wange bana tulitandikira inuma wange tulikutandikira inuma wange. His Excellency Robert Kyagulanyi His Excellency Basila people power, our power, NUP. Ebanga lyonna tubadde tubagamba nti no NUP kibiina ekyajja nga kisse kuzimba omusingi omukumivu tekiyitawo buyisi. We are here to build Uganda, to build with Uganda. Kati oluvannyuma lw'okubeera nga babuuza NUP Kafule headquarters kati eno ye headquarter ya Eastern Region efunye headquarters makanga pe nga NUP siga kupangisa kati awo osobola okutegeera olugendo oba contract NUP gyerina ne Uganda ne bannauganda si ya dakiika si ya wiiki wazira olugendo luwanvu era naye bannauganda twebaza abazze nga batwasizaako contributions ez'enjawulo financial moral n'embeera yonna gye tuzetambuliramu awamu. Bwe twogera okuzimba Uganda empya, this is what we are meaning. Uganda empya twagala weebuuze NRM ebadde wano emyaka 40 tebalina wadde muzigo. NUP tetunaweza myaka 5 emijjuvu naye osobola okulaba bye tukola nga bitukolera NUP everywhere. Kutitolo kujja mu kitiibwa kya Busufa oba ngezaani abantu kulebe adi alhamdulillah alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah wakiwa tabaraka wa taala wakiwa Allah watukoba wezimba maka kuba mukisa Allah wakiwa tabaraka wa taala maka mu mukisa wakiwa Allah tunasabala be abasubira okulemesa maka gaife kuba bangi no betu wine no babinga maka babinga maka gabe wakiwa Allah tusaba otutasabala be abasubira okulemesa maka gaife wakiwa Allah tukigendera cyo kuteleza Uganda n'omulebeza wakiwa Robert Kyagulanyi president waife wakiwa Allah sobola okumi maka gaife sallallahu tabaraka wa taala okumi maka gaife Allah wekitiibwa watukoba buli bwire saa mwenda kitundu oyigaikanya omwidu abe n'obukulembeze wange yigaikanya amadaala wamala waninya omwidu ogundi wakitiibwa Allah soboni amadaala ng'abakulembeze baife soba Allah wekitiibwa tabaraka wa taala ninya amadaala ag'abakulembeze baife ninya amadaala ag'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ninya amadaala ag'abakulembeze baife abali mu NUP abadukulemberera emyaka emitono ino bakulaga ebibala mu Uganda wakitiibwa Allah tukusaba ema Uganda eno ogitumya abakulembeze b'ekibiina ky'NUP bakulungiinga nti basobole okulembera ensi eno bakulungiinga nti nakatukobaeka riziki wakitiibwa Allah basobole okagaziya bulungi buli omu yaganibwa wakitiibwa Allah ebyobugenga bibata mu itaka lyo Allah babitwalire byadamaganirwa abaana bo babitondera wakitiibwa Allah tusobole okugema ebyobugenga ebyo obigenda omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abigabanya abaana Uganda babega basobole okuba mu bwavu wakitiibwa Allah bayitire banjino babeyite n'amasasi wakitiibwa Allah bayitire banjino babeyitire mu malwaliro wakitiibwa Allah bayitire banjino babeyitire mu accident olw'enguudo embi wakitiibwa Allah watusindikira omwidu wo mu myaka emitono n'emito
Allah ngatola okulembera Allah wange watugoba ndi buli myaka 4 watuusanga bannabbi buli myaka 4 watuusanga bannabbi wakitiibwa Allah tutuuse myaka 4 ag'obukulembeze bwa Uganda okitiibwa Allah ogema obukulembeze bwa Uganda obwesikiza bwekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ettiimu ye bwekisikiza bwekitiibwa Robert Kyagulanyi n'ettiimu ye osobola okutukulembera obulungi nga tuba tubonereza naye nga mu byobufuzi nga lugereke bamugabirira eza kintu kiyenda kunona wayita mu byobufuzi nga bamugabirira yayita kununula baana bo bwebatuona batakunsi kuno abateganirwamu bebabiina mu mataka bebabiize mu bitundu bya byonna byonna Allah bwekitiibwa omununuzi ali mulala sobola obukuumi wakitiibwa Allah omununuzi ali mulala sobola obukuumi wakitiibwa tabaraka wa taala Mwami Museveni atufuze ino atubonera bwenya atulizisa ataganja wikaikanya amadala wakitiibwa kanukanukano mu maaso go banjino waikeikenya Allah saba Allah tabaraka wa taala saba ebigambo bino nga tukwesiga tosobola okubikola mu kasige akalala okuva ni wano ekiba kisoboka olukulembeze obutuusiriza nakugantukire mu maaso go Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sabaki wa Allah obukumi mama ifetabi Kyagulanyi Ssentamu akuma omukulembeze waife akuma omukulembeze waife muwe baraka munyama emikisa abenga ni first lady atasobola kweganya atasobola kugenda abatazi ba Uganda wakola kwa semirere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastor Mwanguzi wena ndio mtwale mmoja Konena kwa hizo. Ana tuulize. Deuteronomy chapter 1 verse 21 says, "See, the Lord your God has blessed the land before you. Go up and take possession of it as the Lord, the God of your ancestors, told you. Do not be afraid, do not be discouraged. This is your possession." Bana mwikirize tusabe katwebaza Katonda olw'omunago gwatugayiseemu wano mwiganga musoga Eastern Uganda olina lyagamba n'omwana n'omwoyo mwamufu twenda okusiima twenda okwebaza twenda okusaaka olw'okutondera kw'amaka agandi ate nga ku luno wagatongeire ku wano mu Busoga mu Eastern Uganda amaka ga National Unity Platform. Katonda weffe tukwebaza kubanga oli tulaga ebibala mpolampola ntensi eno watigenya omukulembeze waife Robert Ssentamu Kyagulanyi n'obukulembeze bwa National Unity Platform. Bagamba ekyawandiikibwa bwe kyogeire mugumye agende kutya twena abalwana naye abalwana n'ababalwanisa Abannayuganda tudende kutya mundu tudende ekyatiyagaasi kubanga obubonero bulaga nti Uganda wagituwa Uganda ogituwaire era Uganda tujagitwala mu linnya lya Baba n'Omwana n'Omwoyo omwamufu kubira Katonda engaleeta amaanyi. Ana abakulembeze Mr. President Ntiaba mwetyamire. People power, our power, NUP, everywhere. Ada muli basangavu, mufiro wainesa, ilikuwa numira. Anti muremba ule tukoba ati tulizimba Uganda chi, Eba ifetili ya kuongera ino, ebikolwa bisinga ebigambo. Mangane sawa dinondete nomurwani Kaluya akulira NUP mu Eastern Uganda ayogere ku yituli
era twaniriza musonga tedekanga. People power, 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 NUP, everywhere. Kunga iganga kunga, kunga musuka kunga, kunga isani kunga, kunga chakulaji kunga, kunga chakulaji kunga. So President, imo kaida wa ife mama babi. Deputy President mwena abali wano sabo gogo waife ba MPs mwena abali wano lwalero abakulembeze ba local government mwena abayidi olwalero abakulembeze ba NUP ku Iganga abakulembeze ba NUP ku Eastern abawagizi ba NUP basebo ne banyalo olina kubalero olina kulwaisano tulibasa nufuino okuleka ndio okulembeze waife ali kuitaka lya Kyabasinga olwalero aba mainstream baliwa twinye ekintu kirala nti obukulembeze bwa National Unity Platform under the steady guidance ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasoga nifa bali okusinga okukona Muganda wange bukubatera okwogera yakuba nti abaganda baba balemereyo okutwala Museveni ife ka tukyekeberemu basooke bakweka Kampala ife tuyingirewo era tuli kubasaba tunakwogera bigambo bingi lunakula mukama waife kutulagamba kagaife amatogole mwebala okwinda mu bundi buti ate nga titubalaalike bwindi bulungi poliisi etutaganya aliko tuli bamalirivu okulaga obatetulinjakola ekyekisaanire nabwekityo basaba kituwaye n'omulingu waife tuwaye n'ababaka ba palamenti baife bano bonabona tumekinga shuwa nti ebifuba bimutuukaku ng'asuyise nairo ate itaka lya Kyabasinga ekindi kinde President waife alina okwirayo bulungi olikumpulira bulungi kale mulamwana abali wano ube bagumu yanamaka gaife waba babuusa Landlord yaliko ati National Unity Platform eza Landlord wundi ekifo kyaife webalaina obuwagizi eri National Unity Platform webala obuwagizi eri President waife Robert Kyagulanyi Ssentamu bankulu soldiers mwena webala omulimu gw'omulikola mu Busoga webala omulimu gw'omulikola mu Eastern sabo President nenda okubandulira obukulembeze bwa Eastern Uganda bona buliwo. I have all the focal persons and coordinators. You may stand up for recognition. Just recognition. Aba Eastern Uganda buliwa bantu. Yeah, so I'm baliwo that are from Bayuga, this one from Mbale, abantu babemererwa. Those ones are from Teso. Abantu baliwo mutaka aliwa Gawaya. Eriyo webukiri wuyo, wa Busoga, Gawaya wuyo, ebigambo ebyo titakuswikawo, abakuba batambulire ku lw'ensonga ya Eastern Uganda. Ngabalize n'ebigambo nabito baba President webala okutwenda ka Eastern Uganda. We shall do whatever it takes. Okutola results by to Eastern Uganda. N'okwogera ku muwendo w'abakulembeze bonabona from L1 to MP. Ekyo tukwerayira tikijja kuba kasita tukola ebyo by'otusuubira. Katonda abankuumire esigala ndukiza kalungi. Kunga busayikunga. People power. Akantu katono konka akantu katya tuseteyo katono konka ebifaananyi bino mpola wala eki enoma tujja kugaziya tulitandika butandike tujja kugaziya katono aha people power NUP bana mukubire kungalo engalo eninje n'ekibiina kya National Unity Platform bamukoze bulungi kante
obusoka bamutwaniriza bulungi tiwo wao baza kutika kwaniriza bulungi ni mama n'abakulembeze mwena bwemuwulirako nga mutegeera Mr. President ngana nkwandulire abakulembeze betulye nabo aye ngankali abakulembeze mwena nga buli ku National Executive Committee mwemerere for recognition botere ku president ni timu eri maiso. Members of NEC, please stand up for recognition. Members of NEC, president iwelinda kunibai. Members of NEC nyazibiri la sibo NEC bajajibu wako. Members of NEC, Dr. Kanawi, you're most welcome. Chairman, you're most welcome. Pastor, you're most welcome. Abibu, you're most welcome. Zake, you're most welcome. Sister, you're most welcome. Kero, you're most welcome. Ogarengo, Mr. Benjamin Katana, you're most welcome. Ati balabe lele swengere tole kuneke. Mulianya ama. Ani muomia. People power. Our power. NUP. Asema ni manyabo mungane balage bameya. Councillors, stand up for recognition. Councillors. Banateba busoga kumulogere ngale damani. Abali kuba abantu busoga ngogere ngale damani. Mwebalire n'akubaga mulemera kusonga. Nondikirize musitule bameya. Flag bearer ba Eastern Uganda mwemerere. Flag bearers just for recognition. You most welcome. Eastern Uganda. Mayors, sigabe ba Uganda kandi ba Eastern. Mayors, waliba mweta Yesu worship damu lulenzi. Mayor Iganga, you most welcome. Mbone kubali nganda mulianyama machindie, you most welcome. Mayor Mutebi, you most welcome. Mugambe Nakawa, you most welcome. Mukambwe Itiana, you most welcome. Serunjoje Wendembe, you most welcome. Tatana Mulio Werubaga, you most welcome. Mama Namaya ja Florence Masaka City, you most welcome. Basebeni Banya Meya Kabuzi, you most welcome. Nosagamea ngamazeyo. Basebeni Banya Mongere wanokumpa amatu na maiso. Kuna ninja Chairman LC5. Odo mweta Matia Luangabwanika wa Chiso District. Ugisha Mnyarwanda Webitiana. Chibirango Ruero. Muganda Ngesejemba People Power. Bana baseho ni banyabo mungane mbandulire ababaka ba parliament our national unity platform. Members of parliament stand up for recognition. Eyo ni timu ewana ubani tandikire buiburo wale buiburo ameka simbu wa Fred na Chifuma amwirira mweta abdala chiwanuka mukondo na wenamba ngotuna amwirira mweta Elias Imbazi na Okolege amwirira mweta Dr. Ndiwana Kukwala Simbi amwirira mweta Diego Derek Machindie amwirira mweta Tebandeke Bale amwirira mweta Alozias Lukasa Ubaga amwirira mweta Suza amwirira mweta Shamim Malende amwirira mweta Zake Francis amwirira mweta Manjeri Cheba Kutika amwirira mweta Joyce Bagala Bitiana amwirira mweta Samba Kasanda amwirira mweta Karanga amwirira mweta Honorable Batiki amwirira mweta Sazi okuvegonga amwirira umugore mweta Fortunate okuva ere chotera babaire batwitire ino
amwirire bamweta namuga era inuma aboneka namuga semabuli amwirire ni mwene madi owekalangala bamweta hele ali inuma mu kikofiira bamweta Serukenya Makinde Sabagabo olwali otitungulu wapidi Teddy Nandose ono bamweta Kayemba Solo olwali bamweta Makubu Charisi olwali inuma bamweta Paul Sebuga amwirire bamweta Aga amwirire bamweta Sewanyana Makinde Wabino ali bano bamweta Alan Sebunya amwirire bamweta Nabukera Mukono Efo na Ruima wa Kiso Uganda wange Rukazi Sembula amwirire bamweta Namtawe Joan Masaka amwirire bamweta Dr. Hilde Manchiaga amwirire bamweta Brenda na Kenya Ruwero amwirire bamweta Haji Hassan Chirumira Ruwero amwirire bamweta Mr. Samba Kayunga Sanja Patrick Kayunga amwirire bamweta Joseph Sewungo Gonzaga Kalungu amwirire bamweta Muganda Wangono bamweta Sechitoreko Robert Amunanika amwirire baseboni banyamu bamweta Katabazi Olo wa Karungu Mungulenga Ledamari amwirire bamweta Oroni Salungo au Mzee bamweta Segona Kaliambago amwirire bamweta Honorable Kanyike you most welcome amwirire bamweta Honorable Sekabida you most welcome Honorable Kawaria you most welcome Kutiere olego mwikurodoro sete na basuka bakuru ni bulungi seta otu iko ndio ndio mzina loda amama ndio yabita watu pola mutamba akana gansi abasuka ko mukawulide ebusoka balonda lodimeya era mwena mumutanga mwakana gansi ono mumutanga mwakati akana gansi ono mumutanga mwakati akana gansi mumutanga mwakati ebusoka balonda lodimeya honorable esoko no mwebaza nabaire MP wange okumala ibanga era yensula nanchikirira ate ndiba ko nanchikirira buti mumulwanirire kamweta honorable Lodbeya to be Ronald Engineer bali mwezi Waduze kakole ati so bakwedi toruwa mudi bawe mapakati hao bawe mapakati msala wabiliboka yeni president banaye mukirize mbite mukama wange Joel Senyoni Secretary General China aje aweleke tumu People power, our power, NUP, everywhere. Mulio, abakaba mulio, ebina kai kagamba, yacha amalinyazo yakapikisa. Agamba ati echuka mama, Museveni agenda mama jabu mama Museveni agenda mama jabu nechuka binda mama Museveni agenda mama jabu nechuka binda mama Museveni agenda mama jabu people power our power Mr. President and the First Lady, Deputy President, Eastern Region, the Honorable Nambeshe John Baptist, Deputy President, Uganda Region, the Honorable Mwanga Chivumbi, members, the leader of our parliamentary team, the Right Honorable Joel Senyoni, members of NEC, Abali Wano, Ababaka Parliament,
Unit, Organizing Secretary of FESEBO, Emilia Makulabeko, Organizing Secretary Dr. Kamali Moses, Twina Nesaba Kuzi Wafe, Comrade Habibu Uwembo, Emilia Makulabeko, Sebo, Alazewa. Against Kunga. Jagala Kwanjula in a special aid. Sama Kunzi Sebo. People power! Our power! Our power! People power! Bano mbanju tena kubanga wanaolusi bacha kwa bakolerawo emirimu. Naye era abalala bagenda kubanga bakolerawo emirimu. Kunzi waffe Sama Kunzi ayogedde wa Eastern Uganda. Honorable Kaluya. Naye tulina owabakyala Honorable Aisha Nakayenza okuva Mbale. Oyo yakulembera abakyala b'omu Eastern Uganda yonna. Tulina Honorable Faris Akelo okuva Busia. Oyo yakulembera abavubuka bonna aba Eastern Region. Webali nnyo okubeera wano olunaku lwaleero. Waliwo omukulembeze omulala gwembadde njagala kwanjula. Honorable Zaake gwe bakwanjudde Ssaabavubuka waffe eyawummula. People power. Our power. Omusajja yagala muddemu. So, Mr. President, n'abakulembeze mwenna mukulike ka surprise ke tubakubye olunaku olwaleero. So, Mr. President, DPC abadde wano dakiika ntono eziyise n'agamba leero bamukubye surprise ey'amaanyi era n'engamba nti weewaawo kituukiridde babadde tebatusuubira wano ne bamulaba nyambadde bwenti badde wano ennaku nnyingi nnyo naye nga bandaba nga akoze eki nga nyambadde nga engineer era badde supervisinga wano emirimu kukwaku naye nga tebasobola kutegeera kye tuliko. Njagala kwebaza President waffe in a special way n'obukulembeze bwatukulemberamu. Kino ekitebe kye mulaba kya National Unity Platform. Wano basawo ne banyabo tetuli bapangisa. Kino kitebe kyaffe kya National Unity Platform. Era mwebaka ba Parliament abali wano olunaku olwaleero muli bagenyi ba President wanga yagambye ababaka njagala balabe oluusi sente zibadde bakontributinga kino emyaka zikola ki ziragawa. Mwakiraba twakola ne tuzimba ekitebe ekisinga obwakabi obunene mu Uganda yonna e Makerere Kavule. Ne tulaba nga tuteekawo offices zaffe mu Uganda yonna. Kaakati olunaku olwaleero tuze wano okugulawo amaka gaffe aga Eastern Uganda yonna. Ino office egenda kuba esavinga region zonna. Era mbakulembeze omugwe njagala twebaze ye treasurer waffe akwasaganye n'essente Comrade Katana Benjamin kubanga ye yakwasaganya ebyensimbi mu NUP. Kaakati byonna byetukola biyitira mu office eyo ne office yange nga ssaabawandiisi w'ekibiina. Kino ekitebe wano abantu abulawo ebbanga erisuka omwaka emabega. We bought this place over a year ago. Era abakulembeze ba Eastern Uganda babadde surprised nnyo baabwe era bakyanyeenye emitwe ematoke abano abantu bayaayi nnyo. Oyo Honorable Kaluya bwate bwangambye naye bano abasajja nga bayaayi nnyo kubanga mmanyi embeera gye tutambuliramu. Singa abantu bangi bakitegeera wano tetwali baddewo olunaku olwaleero. Ate olabye tusobodde okuzimba ne tupaintinga ne tuteekawo byonna ne tuteekawo ne logos ezo nga poliisi tenategeera. Nga bwe ntera bagamba bajja kusooka olunaku lumu batwekange mu State House. People power. So abakulembeze baffe tuba twagala bategeere lwaki oluusi bino ebintu tetukola ki tetumyogerako. N'olwekyo oluusi n'abakulembeze abalala tuba ne tujja wano ekiro nga mu rubber style. Oluusi President yabagambako chairman era atambula nga ki mu rubber style era ne katuba tebanetukola
bane tuyingira wano abamudoza aba neighbors nga mutulaba namugamba ne bano abasajja bazze kukola kiwano naye nga temusobola tutegeera kubanga oluusi tubadde tuyingirawo nga twambadde bulala nnyo naye nga tugezaako okukola ki kutaasa ensonga ya people power ya National Unity Platform. People power ebigambo byange bisembayo bigenda kubeera bwe biti. Ekisooka kwe kusaba abakulembeze baffe ffe ng'abakulembeze abaleero aba NUP nga tukulembera mu pulezidenti waffe tugezaako okukola kyonna okuzimba National Unity Platform. Tusaba abakulembeze bonna abaliddawo aba NUP baleme kwonoona ebintu bye tugezaako okukolera National Unity Platform. Abantu basooka ne batuyita omuyaga ne bagamba nti abantu bagula abagoberera muyimbi ne bagamba abantu bagenda kukola ki ne batuyita byonna bye batuyita ne batuyita bayaaye ne batuyita ki naye byonna bye tuse tukola tugezaako okubalaga nti ffe weetuli era tetugenda kupowa twagala kulembera lino eggwanga era pulezidenti waffe agenda kubeera eri entebe mu ntebe naye ng'amakanda abaza kukola emirimu gy'ekibiina ki NUP agasimba wano mu Iganga. So abakulembeze abaliddawo aba NUP balina okumanya nti bino ebintu bifudde mu sacrifice nene. Baseba ne banyabo twali tulina obuyinza people power ne mukumaliriza era nsaba tuwuliziganye. Ffe nga NUP tulina obuyinza okutuuza olukiiko lwe tuyita NEC ne tugamba nti tusazeewo okuwa emisaala egy'amaanyi ne tusalawo nti twegulire amamotoka amalungi ne tusalawo gamba tukole kyonna kyonna naye ekibuuzo kyaffe ebbanga lyonna kibadde nti bwe tukola ebyo NUP tuba tugireseewa struggle tuba tugireseewa. So n'olwekyo bino bye mulaba it is born out of sacrifice. Bivudde mu kwewaayo okwerekereza ffe ng'abakulembeze abaali badde n'obuyinza era eno message tugisindikira bonna sipiika wa palamenti ababaka ba palamenti n'abalala okuba nti olina obuyinza ogenda mu palamenti ne weeyongeza omusaala tekitegeeza nti okikolee kubanga naffe obuyinza obwo twali badde tubuyina mu neeka yaffe naye tugamba tetugenda kwekyalabya nga tetunakola ki tetunazimba NUP. Tukola batuli wano olunaku olwaleero nga tugezaako okulaba ekibiina kyaffe kibeera n'amakanda mu region yonna mu Uganda. People power, our power. N'ebigambo ebyo basebo ne banyabo musikirize yanirize atukulembera mu Parliament Right Honorable Joel Ssenyonyi akyayogereko kye tuli atuyitibwa Deputy President. People power, our power, NUP, everywhere. Abasoka muliyo, muli mukalamu, kusangayire ino. Ate bali kukwaniza mwe bali kwaniza president waffe ekabategezaako nti tujja naye wano Muyiga ensonga mwanzitegeera ddala kasita muwunyiriza nti president alabika alina waali amugire okumwaniriza. Twagala okubebaza nebaza abakulembeze baffe bonna ababaka ba palamenti ba district chairpersons bameeya bakansala banne mwebale kujja kukosi tubalese tubatwala ebaale oluusi tunaye ensonga gaisi gyebagambye kiba kyetagizaamu namwe mufuneyo ka surprise olabe ensonga nga bwe zitambula kibana omwana bw'akula ava mu maka g'abazadde be n'afuna oboolyawo wapangisa n'atandikawo famire era bw'agenda akula ng'agenda akulaakulana afuna ataawawe n'azimba n'ateekawo ennyumba ye. Kakati ffe nga National Unity Platform tubaddewo emyaka 5 gyokka n'obukulembeze obujja waliwo ebibiina bingi ebitusinga emyaka naye ffe tubasinga obuwagizi ne focus ku ebyo bye twagala. So bwe twayingirawo ne tugamba nti naye kikulu sapooti gye tulina mu ggwanga lyonna tufune amaka era twafuna amaka gali Kavule maka gagadde headquarters zaffe eyo e Kampala. Ne tugamba nti kikulu ne tubeera ne headquarters command
centers ez'enjawulo. National Command Center eri e Kavule naye nga twetaaga zi command center mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era tulina zi office bitundu eby'enjawulo. Leero yiganga tetubadde tupangisa tugamba tutandikire awo naye ng'ekiseera kituuka ne tugamba naye kikulu ne tubeera ne regional offices, regional headquarters ezaffe nga maka gaffe nga tetupangisa. Kakati ne tugamba tujja kitandikira wano e Busoga wano Iganga. The regional headquarters zitandikidde wano. Abantu wano twafunawo tukolawo ebbanga liyize naye mpola tugamba katubebedewo tuzimbe tugire ki tujjategeeza eggwanga nga buli kimu kiwedde. Oleo singa twakyanjula nga bukyali biro byonna tebyali kubeerawo naye twebaza Katonda nti leero kibaddewo. Ebitundu ebirala Northern Uganda tujja ne regional headquarters, Western Uganda tujja ne regional headquarters. Kino kyetukoze wano mu Eastern Uganda tugenda kikola mu bitundu ebyenjawulo. Weewaawo tulinayo zi offices ez'enjawulo naye nga tukyapangisa. Kaakati eyo nayo tujja era nayo tutandikawo regional headquarters nga maka gaffe nga National Unity Platform nga gammwe abawagizi ba National Unity Platform. Kati kino tetulina wano eno regional headquarters yaffe eya Eastern Uganda, eno ye command center yaffe for the whole of Eastern Uganda. Era ng'ensonga zonna zigenda tandikira wano mu Eastern Uganda, wano Iganga. Eastern Uganda erina ebizibu bingi, obwavu bungi, abasumbwa mu nsonga ez'enjawulo, ensonga ez'ebikaado n'ebizibu ebirala bingi nnyo. Kano ke maka we tugenda okusinziira okulaba nti abantu bano tubasiibula ate tutwale obukulembeze tukole ekituufu abantu baffe batereere. Kansingeyo kino bane tulina bannaffe abali mu bibiina ebyenjawulo, bali eyo abamu bali mu NRM babanyigiriza, baliwa mubakoowole mubagambe nti ffe mu NUP tubaaniriza bajje batuwegatteko ate tugende maaso. Sijja sukawaawo kapiteni deputy president waffe owa kapita wa Central kubanga wano atukyazisa yewakisa ya deputy na president ono mukulu mumanyi ono ye Alhaji Muhammad Wanga Kitumbi okubeera mutambala naye ate yakutwala mu Uganda region, the deputy president of Uganda region katubuzeeko ate atukyazisa era yajja president Seroti. Your Excellency, the President and the First Lady, Deputy President Eastern, Leader of Opposition, General Secretary, Protocol observed, people power, our power, let the good come over. So Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mukama mulungi obudde bwonna kakati se president lowooza basekola abanyoluganda obulungi Abaganda office bagiyita kakalabizo eki naye ffe twandikikyusizaamu nebeera kugamba eki ensinziiro bwe tusinziira okutwala Museveni nalo na mutima yakumi n'ebigambo ebyo kapiteni pulezidenti waffe wa East Africa. People power! Our power! Your Excellency, the President and the First Lady, Deputy President of the Central Region, and Speaker, the Leader of the Opposition, Honorable members, elected and appointed leaders, ladies and gentlemen. yakwogera mu kaseera katono nnyo Deputy President olw'okuba yalina ebigambo ebisonga kino kye tufuddewo
headquarters in Eastern. The Chisonse region is so now. Headquarters is the Kabule, the Makerere, the national Uganda Yona. These are central, these are western, these are northern, these are eastern. Eastern is one set. In fact, I must say, the first among the people who found party regional party headquarters. Ekitabo ekitukufu kyogera bwekiti. To whom much is given, much is expected. Nfe abafunye enkizo ne tubeera ne tusoose kufuna party headquarters regionally. Twetaaga kino kitusomooze twekolomu omulimu tukolere wamu nga busoka nsente tukunge akalulu mu regions zonna aka National Unity Platform akatwala the Honorable Robert Kyagulanyi Entebbe wakasinga obungi kabeeno mu Eastern. Ekisembayo njagala kubeebaza abakulembeze bannange aba Eastern kati ofiisi yange esembedde eri wano kumpi wano wempitira buli kaseera tujja kunsanga wano nze mbasaba musabi kusinziira ku Saala Muddume gy'asabye n'esaala Pastor Muwanguzi gy'asabye. Twetaaga team spirit okubeeramu omwoyo oli ow'okukolera wamu nga boolaba ensente. Mukama abampeera omukisa. Atwala akakisa kano tusabe His Excellency the President to come and address the gathering. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP, kunga busoga kunga, kunga bukedi kunga, kunga bigisu kunga, kunga isanyona kunga. Soke twebaze Katonda ali waggulu atusobozesa okubeera. Simanyi gaffe, si magezi gaffe, si busobozi bwaffe yatuusiza wano ne gye tulaga ajja tutuusayo. Okusookera ddala njagala okwetondera abakulembeze bannange ba MPs, ba mayors, abakulembeze mwenna abalonde. Munsonyiwe okubalimba. Sera kwagala nnyo okulimba naye mumanyi bwe tuli mubeera forced okulimba mweno struggle. Tuli forced okukola ebintu bye tutakiririza. Nze sikiririza mu kulimba. Ne olwaleero mbalimbye. Bannange okubireko aba MPs ne ba mayors n'abakulembeze bonna mu ngalo basobole okunsonyiwa. Olwaleero ba MPs ne ba mayors n'abakulembeze abalala bonna n'abasindikidde message ne mbagamba tulinayo meeting nkulu nnyo
siyigalandi nabagambye egenda kubeera Mbale akasako kusoka bagamba nabagamba tusinkane ku makya ku Monday tulina meeting enkulu nnyo naye tusinkana baga president tugenda ne bagamba tugenda Mbale meeting enkulu nnyo naye temwogera netula mu motoka netuvuga naye laka Museveni kabeera katulisa ekiri Mbale badeployize poliisi badeployize military bamanyi tugenda Mbale naye tujja so njagala betondera olw'okubasiba ekiwaani naye kibadde kyetaagisa wano nga sekretary general bwabagambye kino ekifo kya bbanga ddene nnyo wano ekibiina kya National Unity Platform kyagulawo ebbanga erisukka n'omwaka era tubadde tuteteekanyawo mpolampola kuba sente zisiviini nyingi naye era njagala okwongera okubeebaza nga maze okubetondera mbeebaza abakulembeze bannaffe mwenna aba MPs mayors especially the MPs mwebale nnyo it is your work nti wano twaguze zino ekizimbe zino si sente za fundraising nedda zikyaliyo zino omulimu gwazo zino mweba MPs ne bamayors n'abakulembeze mwena ngomwa sente zimukuŋŋaanya sente ziva mu palamenti nezituwebwa ng'ekibiina eziva mu babaka njagadde nnyo okwogera nga adressinga abakulu bano njagala manye this is your work mwebale nnyo mwebalire ddala era nga gyesiibagambye wano twakwalingawo ebbanga erisukka omwaka ne tugenze tutereezaawo mpolampola paka olwaleero njagala okwebaza in a very special way abantu bano bali 2 3 oba 4 njagala okwebaza secretary general waffe yimuka bakubireko kunga era omulaba Kowamani kaso Kowamani mwebale nnyo webale eddala za chairman Nyanzi yimuka bakubireko mu ngalo chairman Nyanzi wetuwa twagala emirimu gya Robert Hussein yajja olumajja nga atambula ng'omukadde olanajja nga yeesibye ng'omusiraamu n'akola ebintu ebyo webale nnyo ssebo webalire ddala omulimu gw'amaanyi gw'okola njagala okwebaza omukwasi wa sente zaffe Kanso Benjamin Katana aliwa webale nnyo ssebo webalire ddala oyo yabadde ng'ajja wano nga bamutunuulira abamu nga tebamutegeera baga omunyankule yabuzeewo nga tugamba sebo webale nnyo webalire ddala emirimu gyonna gyokola abakulembeze bannaffe leader of opposition n'abalala mwebale nnyo bafuutojja baffe abakola underground sigenda balabisa sigenda kwogera mirimu gye mukoze wano wanga obusajja buyinza okubanyiga naye mwebale nnyo mwebalire ddala this was a connected effort naye ate okuba nti kino ekifo tusobodde okubeera nakyo for more than a year netukimaliriza bweti nga tebamanyi netujja nga tebamanyi tutuuse wano nga nedpc tamanyi kitegeeza tusobola n'okwekanga Museveni ataba nga tuli manju nga tamanyi twabagamba ffe tuli babanda bwe tuba tusazeewo okukola ebyekibanda tusobola okubigola ate ne tubimalayo tulumukola discipline tulumukola mpisa tukole buli kintu mu mateeka naye every now and then tuze tubalaga nti ffe tuli babanda ebyaddala biri so mwebale nnyo mwebale ddala baganda bange olw'omulimu guno gwe mukoze ebigambo byange bigenda kubeera bitono message yange eri abantu ba Busoga n'abantu ba Eastern Uganda this is home wano waka kino kyetusobola okukola kati tetunaba kutuuka mu buyinza ate tukyanyigirizibwa ne bwe muba mufunye ekifo mukikulaakulanya nga mwekwese mujjawo nga mwekwese singa twalina ekyobugagga kye bayita eddembe nga tusobola okujja wano ne tupulaninga ffena nga tebalwakabi okusingawo so kyetusobola okukola kati nga tukyanyigirizibwa tujja kikubisaamu emirundi mingi nnyo bwe tunaba tufunye eddembe lyaffe naye era bannange bakyogeddeko bannange nti bino tubikola okubalaga akabonero ka Uganda empya tetulina sente nyingi naye eggwanga lyaffe lirina sente era bwe libanga sente ezo ziri mu mikono gy'abantu abaagala eggwanga abaagala progress tusobola okukola ebyamaanyi
tunulira NRM efuuze Uganda okumala emyaka 4 naye tebalina wadde mu Kampala tebalina ekifo kyenkana bwe kiti. NUP teyimiridde kufefeka omusingi gwe tuli mu kuzimba gwa generations to come, era mwena abakulembeze abagenda okuddamu okulembera NUP tubasaba mugende nga mubuildinga on to the next generation tusobole okukola bino ebintu ng'abaagala ensi yaffe. Kyetukola si kya leero, we are building this institution to outlive us. Twagala tukomewo wano emyaka ani oyo yawoogananga nga tuwubaka twagala tukomewo wano nga tuli mu 50, 60, 70 ng'abalibeerawo bongeddeko nga banene nnyo balungi nnyo nga weeyagaza. But for now tusinzire wano tukole emirimu egyetaagisa okukola. Wanoonyirawo office nange era mbasuubiza wajja kubawo ekiseera nga pulezidenti gennyini ajja wano n'akampingawo wiiki ennamba.